sikwata milioni 3 kugura kadi yakwesimbawo nga ngenda kumara parliament emyezi 6 bamude musiru nga narukola ate bajimuwadde tiyagigula yafunye percentage 71 baku percentage nawe kakati gwo kwate narukola Prida yasoma emyaka 5 alinga doctor asoma emyaka 5 ojo mukwate ne Nancy omuteke ore ba discussing ebyabo doctor ebikwataganye n'obulamu bw'abantu kiba kisobokola bakisoboka okwate na rukoro muretere ko futu soja obateke warintu ba discussing mu ruzungu no tukano kwabuza constitution anamanyi constitution Segirinya singa yabaddewo yabadde asobola kwanukula ekibuuzo ekyo ntitwagala tubulire chapter kwata kugunda mu constitution ku dembe ly'obuntu Segirinya yandikizeemu singa abadde mulamu hadi mwe mukumukola ebintu bulowooza bannayuganda tebategeera waguze ngule naye ku ground toriiko ba anti bagambye yafunye 71 kakati muzirinde ku ground muzirinde gworoza abantu bekawempe tebategeera narukora kasokanga abaddewo Prida mukukutivu wadda kiki kyakoledde Kawempe yali ayogedde ku nsonga ekwata ku bantu bekawempe abeera mu Kawempe gyabeera njagala ombulire ntunaku bweruti yayogera ku nsonga bweti enaku bweziti yegata n'abalwanyisa obwana kyemalira nebakola bwe bati kunaku bweziti yatuza press conference n'ayogera bali bagoba abantu nga bali wali awo wenyini empererwawo na Rwanda okulanga abantu abo babazaawo abali bakolera wekiro na Rukora yali ludawo yali yogedde ko yadde zisibera Kawempe sigenda kwesimba Kawempe yali ludawo wawa oyinza gokera maka ga Prida gomanyi Prida goje oveko nga fa basoma human rights fa bamanye ndo ne wa Prida okerayo ntinkedde wanoze kunona fees nonya fees aiza lokubamayo nagayiwa nanti yama teri hati echo chechizibu babanga tagabe school fees babanga tarabirire bantu bekawempe kakati bamuronda temurondo omusajja omanyimwe murowooza ndolokwa yafunye kadi yayambada akakofira kamyufu olwekyo yamaze abantu bekawempe tebali abukofira bumyufu abantu bekawempe toyiza kubanga singa babaronze mu benyine baje berondera omuntu waabwe kyandigambye nti bwekityo bwekiri naye abadde okubiri abadde mutuufu yakava mukomera musajja watu ngarwanira NUP kati bamukoze kye bamusasudde oba kitegeera ye kakati gundi nze njagala kubuulira njagala mutegeera ensonga zino eggwanga lino temulowooza nti abantu tebategeera abantu bekawempe bategeera Segirinya yabeeranga n'abantu n'akozesa bu units bwe n'akuba essimu ku radio n'ayogera ku nsonga z'ekyebando n'agamba Segirinya eddoboozi ly'ekyebando abantu bategeera ekikola kye kigenda mu maaso bagenda okutuuka omuwano bwa kansala n'okuba obwa MP nga waakire waliwo ensonga z'abadde oyogerako eziraga nti abadde ki Narukora yali ayogeddewa kiki yali akoledde abantu anti wali omuwulidde wagwe gundi sente abaana bali ku sente yabawo milioni 3 yeke nyini yabyogera ulira gundi bwe babuuza Mufumbiro ono w'omutwe bwe bamubuuza yayogera ki yagamba ekibiina kyagala sente si bwe yagamba tebazifuna mubadde ki kakati bwaba teyabyogera gwereka kumuwakanira ate ekyo nakikugaana towakaniranga bantu owulidde towakaniranga bantu Matiya oli munamawulire bwenjogera ekintu leka oli akyanukule yeke nyini mubuuze akyanukule agambe twazifuna tubalage bwino milioni 6 nyanzi yamuzimusikako ng'azijja mu banka nga tanazibala nozibala nadduka nazo naddamu nibale tigatigwe kubuulira yamugera ava mu banka bakanya nti agenda mu banka kuzijjayo nyanzi n'amulinda bwe yafuluma bwati mu kiveera n'akisika n'akitwala mu mmotoka n'avuga n'agenda endala milioni 8 yazeewora amabanja gaalimu Narukora Onoonya ettaka mu bitundu by'Entebbe olituuseeko katukwanjulira estate yaffe empya Entebbe abayita babiri Kabale estate eno Masavu Meerere ku milioni 7 enejjudde enkulaakulana wamu n'oluguudo lwa kolansi olutuukira ddala ku estate amazzi amasannyalaze byonna mu ebiri gwe n'ayagala okuzimba estates wamu n'ennyumba z'abapangisa biiru yeeno ate Galuga Bukaaya eggwawo lwa Buwoomi ku milioni 65 zokka eno eriraanye amazzi olwo ne tukuleetera Nkozi Town estate ku milioni 5 zokka ssaako Nkowe estate ku Hoima road ng'osasula milioni 25 zokka. Ploti zonna ziri mu bipimo 5 ku 10. Janku Everite Real Estate tukuguze ettaka ery'ekyapa
Okumanya ebisingawo jangu ku Everett Real Estate Entebbe Road Kasenyi Stage oba kuba ku ssimu noti 7 noti 5 21 71 37 ne noti 77 not 31 71 noti not. Vale, wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti wasiibye oti afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde. Asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Gideon Tugume munnabyabufuzi munnamateeka munnamawulire pulezidenti w'abawejere Tugume buuza abantu. Mbalamusizza bannaffe abatulaba abalungi mwebale abanvuma kinsanyusa kubanga awo kindaga nti mundaba kubanga bwatondabo batosobola kunvuma. Ndange ngenda yo ku comments zo sebo nenziraba nenda baba comment nze so n'olwekyo njagala kubebaza oli naavaayo n'ayogera kyayogedde ekinsanyusa nnyo. Njakula musaako mwenna abali eddokolo awo eddokolo awo abali awerira city okweyongera mu maaso awo waliwo oyamu south oyamu north waliwo okweyongerawo okugenda eri gye bazaala obote gye bamuziika eyo nayo nakokolo mwenna abeeyo okweyongera mpaka ggulu kona kamudiina awo n'okweyongerayo aluwa naawo abali awo paida njagala kubalamusaako lwaleero ab'Ekaramoja mwenna mbalamusizza nti musiibye mutya pecha maata Kampala tuli bubi awo bagamba nti sente tetulina mu Karamoja. Narondo manyi so njagala kubalamusaako muganda wange Dr. ayingidde wali wano kumpira ye munambula bakwedda munamityana municipality musajja wamanyi nnyo wabula kaluluka munakalaba nze nakavudde mu kirabika sijja kusobola nze sinza kubeera mu kaluluka nakalibwe kati akafanana bwe kati ak'omululu akafo kasegirinya niwe simba baka 30 wate 10 ate kwani yupi yoka 10 n'abalala bonna 30 hatu labira ddala omululu ogujjudde mu bantu nze by'omululu ebyo sibiriiko yagenda mu parliament ng'agenda kuteeseza abantu naye bino ebyo emyezi 6 okyanta akalulu ako keekawo bika myezi 6 empagera ko myezi 6 nze ganzirawo nga nange negira nti nzira mu ebyo nga nkwata milioni 3 nga ngula myezi 6 buli mwezi sente mekezi butabala sikwata milioni 3 kugura kadi ya kwesimbawo nga ngenda kumara mu parliament emyezi 6 bamude musiru nga narukoola ate bagimuwadde teyagigula yafunye percentage 71 va ku percentage naawe kakati gwokwate narukoola Prida yasoma emyaka 5 alinga dokita asoma emyaka 5 ojo mukwate ne Nancy omuteekero wa discussing ebyabwa dokita ebikwataganye n'obulamu bw'abantu kiba kisoboka olaba kisoboka okwate narukoola omuleetereko futu soja obateeke wali nti badiscussinge mu luzungu n'otuuka n'okubabuuza constitution anamanyi constitution Segirinya singa yabadde asobola okwanukula ekibuuzo ekyo nti twagala tubuulire chapter ekwata ku gundo mu constitution ku ddembe ly'obuntu Segirinya yandikizeemu singa abadde mulamu hati mwe mukola ebintu bulowooza bannayuganda tebategeera waguze engule naye ku ground toliiko anti bagambye yafunye 71 kakati muzirinde ku ground muzirinde gwolowooza abantu b'Ekawempe tebategeera Narukoola kasookanga abaddewo Prida mukukutivu wadda kiki kyakoledde Kawempe yali ayogedde ddi ku nsonga ekwata ku bantu b'Ekawempe abeera mu Kawempe gy'abeera njagala ombuulire nti olunaku bwe ruti yayogera ku nsonga bweti ennaku bwe ziti yeegata n'abalwanyisa obwannakyemalira ne bakola bwe bati ku nnaku bwe ziti yatuuza press conference n'ayogera bali bagoba abantu nga bali wali awo wennyini empereerwa awo narwana okulanga abantu abo babazaawo abali bakolerawo ekiro Narukoola yali luddawo yali ayogeddeko yadde nze sibeera Kawempe sigenda kwesimbayo Kawempe yali luddawo waawa oyinza gokkeera mu maka ga Prida gomanyi Prida goje oveko nga ffe basoma human rights fa bamanye naye wa Prida okeerayo nti nkedde wano nze kunona fees noonya fees ayinza n'okubamanyo n'agayiwa teri hati ekyo kyekizibu bw'abanga taagabe school fees bw'abanga taalabirire bantu b'Ekawempe kakati tebamulonda temulonda omusajja omanyi mwe mulowooza nti olw'okuba yafunye kaadi yayambadde akakofiira akamyufu olw'ekyo yamaze abantu b'Ekawempe tebali abukofiira bumyufu abantu b'Ekawempe toyinza kubanga singa babalonzeemu bennyini bajje beerondera omuntu waabwe kyandigambye nti bwekityo bwe kiri naye yabadde owokubiri yabadde mutuufu yakava mukomera musajja watu ng'alwanira NUP
kati bamukoze kye bamusasudde kye bamusasudde oba kitegeera ye kakati gundi nze njagala kukubuulira njagala mutegeera ensonga zino eggwanga lino temulowooza nti abantu tebategeera abantu b'ekawempe bategeera Segirinya yabeeranga n'abantu n'akozesa buyunitsi bwe n'akuba essimu ku rediyo n'ayogera ku nsonga z'ekyebando n'agamba Segirinya eddoboozi ly'ekyebando abantu bategeera ekikolwa kye kigenda mu maaso bagenda okutuuka omuwano bwa kansala n'okuba obwa MP nga waakire waliwo ensonga z'abadde oyogerako eziraga nti abadde ki Nalukola yali ayogeddewa kiki yali akoledde abantu anti wali omuwuliddewo gwe gundi sente abaana bali ku sente yabawo miliyoni 3 ye kenyini yabyogera wulira gundi bwe babuuza Mufumbiro ono w'omutwe bwe bamubuuza yayogera ki yagamba ekibiina kyagala sente si bwe yagamba tebazifuna mubadde ki kakati bwaba teyabyogera gwereka kumuwakanira ate ekyo nakikugaana towakaniranga bantu owulidde towakaniranga bantu Matiya oli munamawulire bwe njogera ekintu leka oli akyanukule ye kennyini mubuuze akyanukule agambe twazifuna tubalage bwino miliyoni 6 Nyanzi yamuzimusikako ng'azijja mu banka nga tanazibala n'ozibala nadduka nazo naddamu nibaletengati gwe kubuulira yamugera ava mu banka bakanya nti agenda mu banka kuzijjayo Nyanzi n'amulinda bwe yafuluma bwati mu kiveera n'akisika n'akitwala mu motoka n'avuga n'agenda endala miliyoni 8 yazeewora amabanja gaalimu Nalukola togalabanga nako owulidde naye Nalukola ku ground taliiko Nalukola yali akyaziza abantu bameke uwe nti wano tugende wa Nalukola baana baali bakyaddeyo nalabya abakazi b'omu katale bamukunyakunya tati si nkugamba ebyo byaliko byonna in fact ne katale nze ngenda nengula emmere mu katale nina abakyala bemanyi nti bwe ngenda mu katale kega yazangulayo emmere benkubira nengamba nti kati nawaddemu muweereze tooke wange nina wengula nze wali kugunda awo kasanga ti nina bandeetera ebyokulya ewaka nembawa ku sente Nalukola emmere agigulawa ajja nayo mu buutu kuva na Kasero ye gurupu eyo high class tesobola bizibu bya Kawempe North ebitundu 9 bapangisa yali ayogeddeko ku nsonga z'abapangisa na wakira balwanirireko simanyi bo bamulonde naye nze kubuulira amazima gwe linda akalulu kano sagala ate bino byakwekwasa simanyi bampangudde simanyi biki banzibye abantu bagenda mukuba akalulu ng'obo biyita byakusaaga tosaaga na Kawempe tosaaga na kibuga abantu banyiivu abantu bakoowa efujo gundi lyakola lyonna baliraba gundi oyo Kyagulanyi gyabadde akola lyonna baliraba efujo abaana abo lye bakoze badde baliraba lwe baagana abaana ba Segirinya okugenda okuziika taata waabwe baabalaba akati anti nakugambye jawo obwagazi bwa NUP jawo obwagazi bwa Kyagulanyi oli moderator va ku bwagazi bwa Kyagulanyi ng'omuntu abaana yabakwatira eri maama we yajja n'agamba mutwalo mulambo eri wansi kubanga eri we wagazi ono n'agaana ono n'obuyinza obugaana maama we kyayogedde yabulina nakyo teyakyogera yogera nakyo ti maama we teyakyogera bwe yakyogera kye kyaddako akati anawe ensoberi kwani ani yatwala abaana baaliyo ku kisaawo abamunga gye balemmanga balinze mulambo gwa tataabwe gwatuukayo bamuziikako muve mu bintu bino bimukola ebyo byofujo muvuma abantu buli kaseera muvuma abantu mulowooza nti abantu bannayuganda bagenda kusigala nga babawo obukulembeze nga muvuma abantu bwe butyo abantu NUP bagikoowa bakoowa Kyagulanyi obuyaye bwe ne muganda we n'abalala babakoowa ate mugenda biraba mulowooza guno muyaga guno si muyaga kano kalulu kati guli gwali muyaga nga abantu balonda mburera naye kakati balonda muntu yandigiwadde in fact yandigiwadde ono Muhammad ono gundo ono Magara yes futu soja kubanga bo futu soja kati omulimu gwabwe gwategerekese omulimu gwabwe gwakuyiwa musaayi omulimu gwabwe gwakubeera mu makomera teri tebasobola kubawa bukulembeze wabulawo bagenda okukoma tebabagamba nti nobwokola otya ng'oli futu soja
tosobola kubaako otuuka nti gatuze mu gavumenti osigala oli fuutu soja gwe yambala gundizo bino ebibakwata bino bi overo byammwe we mugenda okukoma wano mu Kampala 18-19 nga bekalakasa kumpi abafuutu soja 10 baafa wano naye waliwo amanyi gye babaziika waliwo amanyi gye babaziika ati yo fuutu soja yo wakufa kati bino byabagamba nti mwesimbe watete babagala ate we anti babagala kubalabisa mutegere nti fuutu soja atategeera gwe olusungu lwe bageze osobola kulwogererawo wali tewalabye fuutu soja yakola pusinze kati anti kakati byebyo anti gundi oyo magala omulaba bambe takkirizayo bamulimbe ne bagaba bagenda muwaayo miliyoni 10 banamwada 10 Kyagulanyi bwe yamulimbye tofaayo tugenda kuwaayo 10 ojja kujja kuba kansala simanyi biki onagenda kumala emyezi 6 gojje kati bakulimba bwe batu nga balimbye gundi ono bali mwezo ne bamujjenakawo ali wali ajje ne walukwa ajje walukwa kati gwe gundo je walukwa oyo mukwano gwange ddala bali mwezo very so friendly to me banenjagala bali mwezo nendi bakulimba ne bagamba venda kawano awo nokiriza nti nsije walukwa wenzo kwangula tukwago wano ati se ebintu bya Kyagulanyi yalimbye ono gundo omwana oyo magana namuga tofaayo akati gwe tugenda kwayo miliyoni 10 wetetenkanye mwana nga bwomanyi gwe kyali waffe omwana nagamba nti kyebwekite bwe kiri tagenda kufuna ade ne 10 n'eki nze nkubuulira amazima magala tagenda kifuna omuyambi wa Segirinya ye yayambadde dda anti yagenda balangirira teyabaddewo babadde babimanyi fe twabitegeera dda twabitegeera no kugamba twali fene ngamba bagenda jiwana Lukoora banga sente za asasude nyingi ale kyokubiri olwalero yababeereddewo balo yabona babadukako bonna eyalisigadde yali musina yo kyamulabayo nyine fanje nalaba nga musijja ali ku kitebe eddi yabaddeyo eddi mabega kondo ze naku mutini kati tejeje kujja ko bwanga sente ze bazimuwadde owulidde abanja yaliwo sente ze bamuweereza bebweru na uno mukulu nazikuba yekyanga mukulu nga yagala nyaka banange family ya Sentamu yagala sente nze sirabanga ko abantu abagala sente nga family ya Sentamu Nyanzi no mutunda bot no mulaga sente bot no sigala ngo otambula banga nkokwe kugoberedde asigala no mulaga ko sente bwa ajanga ko galo gwale ona byeko gundu bana bagala sente banange no boziteka ko bubi Nyanzi azijja ko nazoza nazanika wali nazitwara Nyanzi ku sente bana tubeka wempe mweberere mu mwetegerere bafutu soja mwakitegedde ya temuli nawe muri ate bafutu soja mukyafa abafa 18-19 teri amanyi gye bafiira teri amanya baana baabo gwo mukazi alina omusajja nga futu soja tofuna rubuto kati kubanga bawo agenda kufa akulekera orubuto baba kuzadde makarama nti kagenda kusigala nga kamurekwa mukaruluke tugenda mu bafutu soja bagenda kufa kubanga gwe mulimu gwabwe yo mulimu gwabwe kufa sadaka futu soja tanna kyali futu soja bomwe emitwale ebiro lwamaze no kumugulira gunde eno ovoro ya mitwaro mukaga kasita afuna ovoro na afuna ne mitwale futu soja nga amaze ekiddako musayi guyike okitegeera ne futu soja yali kubyaddala bali nabo bali tabitegeera byali ko tabimanyi ye futu soja arowooza bagenda kuwangula naye bwe banawangula futu soja no sigalawa futu soja soka teri mu mateeka w'ekibiina ekyokubiri ono na Lukoora byayisemu byona byo yabyanswa byona nakugamba ati nobwayitamu bagenda mujjayo benyina besimbyewo naye kubanga ekisooka abamuronze tebalina buyinza bumulonda akakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina gundi kaali nako Kyagulanyi tekali gazetted mu electoral commission yes tali gazetted mu electoral commission ng'omukulembeze w'akakiiko ako bw'oba tori gazetted tosobola kukulembera akakiiko yarabirangiridde byonna bifu byonna bifu ekyokubiri Kyagulanyi si mulonde ekibiina twamujja mudda n'endagaano gye twakola naye yagwako dda era ngenda bikuweereza obiteeke ku mukutu babirabe ngenda bikuwa ne constitution y'ekibiina president w'ekibiina ky'NUP okusinziira mu constitution kati eriwo si yakulira ekibiina era si yaragira si yagaba kaadi vice president ye mukulu w'ekibiina ky'NUP ate era ye chairman w'ekibiina taliyo tebamulina kakati bikyebirala ebidirira ebiddako kyakitegeeza nti bye bakoze byonna byoya byanswa ebimiliyoni 3 yasasula ebyabwereere musajja watu
aliawo kati atambula n'akakofiira ku mutwe otegeera kyogamba yeta bimanyi bamanyi amateeka gano tusoma amateeka naye tugayita mu ngeri y'enjawulo waliwo abajjayo paasi naye n'agenda mu maaso waliwo abajjayo second lower waliwo abajjayo second upper waliwo abajjayo first class akati simanyi abo bajjayo class ki naye ekyo isi y'ensonga n'ensonga eri eti nti ne munamateeka nayo muntu okiraba muntu kubanga ye bambi ali awo ebintu tabimanye bya NUP yava eri mu DP abadde mu DP tabeeranga na mu NUP teyetabanga mu nkiiko za NUP talina lukiiko lwonna lwe yali akubye nti akubira NUP mu Kawempe tagenda teyetabanga mu nkiiko za NUP kati bya NUP tabitegeera yego bawadde kaadi anti olwasika ssente naye NUP abali mu Kawempe basobola okukubuulira teyetabanga ko yadde okulonda okuwedde bwe twali mu kulonda abe NUP bonna abali mu bukiiko ojo buuze Dr. Serunjojo Weddembe ye musajja ow'amaanyi mu Kawempe ate ye coordinator wa NUP mu Kawempe mubuuze obaddala Narukora waliwo yeetaba mu nkiiko za NUP wonna toliwe yeetaba naye yali yakubadde ebipande bifo naye nga tebiriko fulaga ya NUP anti ye yali mu bibye otegeera wano bamulukira omuzanyo wa buroka jangu tugende wakyagulani kasito jane sente wa Nyanza omaze era kituufu yagimaze kaadi oba kitegeera naye kyagundo oyo omukuru Sebo omukuru Narukoola tabeerangako mu NUP ne kaadi ndowooza tagirina ayinza okuba talina na kaadi ebyo yaabwe yadde yabicupuli eyabwe yadde yabicupuli naye tagirina yagifunadi era ali namba ki ekyo bakulimba basooka omanyi baatawaanya abaana ne babajjako empapula bona babajjako busente okujjako gundi yali talina ono Nsereko yali talina Nsereko ono wakatemba oyo Nsereko yakifunyemu publicity Nsereko yali talina sente ddala bagamba sirina ne batya kumugoba ne bagamba leeta empapula zo n'azitwalayo naye ono gundi ono naye teyawaddeyo kalidi naye teyawaddeyo yawadde talina ate ono Ruswa yawaddeyo bona bawaddeyo bonna Nyanzi tayinza mutabasolooza Gwono Nyanzi omutegeera otya Nyanzi ze requirement neni UP ze requirement kati bw'oba onoonya requirement zeetaagisa okugenda mu Nyanzi ya number 1 ntwa nange tugenda ngenda kunoonya kaadi ku UP nti naye Nyanzi ye number 1 bw'otamala abamu tonna gy'oyita oli kwegamba ayagala ssente singa n'amayembe wabula omwana agala ssente bannange ate ali very influential gundi muganda we kyayogera Nyanzi bwayogera muganda we takiddamu naye kakati Kawempe South ye gundi Bashir wali Nsubuga naye alekere Nsubuga kubanga Nsubuga yatobye okuva emabega ng'atobera gundi constituency eyo lwaki tagenda walala wano babadde boogera nti eri basiraamu ate wano g'oli musiraamu naye oyinza ogenda munene ne bakusala gundi bamusaza akantu ke kabwere ono bamuyitaani Alex bamusaza akagundu ke kabwe kati bakusala nika kati bakusase kaki mwana wa twatodde gamba nange akantu independent bagamba aje kubanga bannange omulumanyi omuntu okusala ekirita y'ebisaawa zino tayire ng'olina ky'obala tayire y'ekikulu bamucoba bamugamba olina sooka kusiraamuka yageza okuvaayo nga ye Muhammad n'agenda ne ku ntaana ya Segiri atakyalina makulu oli yafa n'ogenda ku ntaana n'agenda ku ntaana ng'amaze okusala akagundi ebyo tebabikola babikolera mu bukristaayo oba muki mu busiraamu naye bannange ensi eno kwegamba Uganda bannaye Uganda ekujja kakati oyo kagendedde bwerere bambi musajja anti kakati byebyo ate Segirinya bamusala batya yali Richard nga mukatuliki bamusala ati gwokusala esaawa eno gwewereeta booti bakusala bakajja koki akagundi ye Ruswa ya Alex Ruswa kagenze Buwembo tekaliiko kati mwerere namulaba ali mu tawulo wamulabako ng'ali mu tawulo ate kinabiro kye kyebweru ng'ava kunaaba ne Mukama Katonda yaba naye tulabye ennaku musanyu annange ati
kale embeera yo Kawempe North anawangula akalulu ye atanaba kutegereka bulungi tanaba Kawempe eyo erina buli kukyalo NRM erina ku abantu 35 nobojjako 10 n'osigaza 25 buli omu n'omugamba kunga abantu 5 ng'omuwadde sente bafuba abantu bameka buli kukyalo 25 times wanyize embeera mu kibalo times 10 sibe abantu 25 25 bw'oba olina obululu 25 ku kyalo akalulu kamaze buli kukyalo ngoyina abantu 25 buli kukyalo nambya so kujja akalulu ante kati nze nkubalira nti nze ngumbala akalulu ekisooka NUP terina structures obambye kubuli kukyalo kuliko abantu 35 b'NRM 35 ka tugambe nti abamu baafa abalala baresigninga kati kusigaddeko abantu 25 buli omu akunga abantu 5 abantu 10 abantu 25 buli kukyalo bazaamu ebyalo byonna ebiri mu Kawempe akalulu kano ebyalo sinabikola gundi naye kyemanyiko emiruka bagiri 17 emiruka bagambe giri 9 giri 9 okay bwe gibeera emiruka 9 okay bibeera emiruka 9 katukola approximate nituga nti buli mukaguyinza okwanga gulimu ebyalo nga 4 katugambe ebyalo 4 oba 5 gaba mangi katugambe kale 15 ku 9 bameka kusemmeka 9 15 bazamu 9 ebyalo kiba 135 kiba 135 bya round biringa round ya biri around bwebityo kubanga polling stations doza ziri 83 oba around that kuba 183 bwezityo 83 kakati wastegeza nti oli bwaba ngalina abantu abo nabo mobilizinga bulungi naba wa sente ngabo ba sente bazirina ateko kuba akalulu nobobo yagala watola ne voters register wali updating okuteka muko abantu abatali beka nedda nobo olondisa beka Wempe boka nze kugamba boka osobola kuba akalulu ekyokubiri banga nze nkubalidde ekyo kubanga bobazaamu ebo bofunye kinana mumeka nobazaamu obululu nobazamu obululu buli ojja kusanga ngo omuntu awangudde n'obululu omutwalo gumu mu 1200 omuwanguzi omutwalo gumu mu 1200 ekyo kibalanga kubana ba NUP independent obanga nedda nkyabala NRM chances ze balina chance eyokubiri ntono Farida Nambi yesimbawo ne Sharimu Marende yali wakubiri mu Kampala yonna ate jukira mbiseera ebyo bali bangi ne Nabira yaliko ne bane Nabira yali ku road mayor wali wabalaba ono mukyala wa Nobati Mao bali kwawo bona naba owokubiri bwe yabeera owokubiri nga kuliko n'omukyala ayajira ku DP bawo muyitani kale sijukire newe naye nga mu Kawempe gyasinga okufuna obululu obungi yafuna emitwalo 4 Kawempe both Kawempe South and Kawempe North NUP Nambi Pozi Nambi kati bwe yajja mu Kampala Kawempe nene yajinoonya mwaka anti yali yesimbawo Kampala district oba kitegeera kati wanali mu constituency yokka wali Kawempe North ne South wonna yajjayo obululu emitwalo 4 emitwalo 4 oba kitegeera so kitegeeza singa yali yesimbyewo mu Kawempe North oba mu Kawempe South yali asobola okuwangula akaluka bw'omitwe kati mukitegeere nze mbabuulira ekyokusatu kana akalulu kati kali mu ngalo za NRM akalulu kali mu ngalo za NRM by election ke kalulu kokka akaliwo Prem 7 akatunulidde oli mwana wa vice chairperson wa NRM oba kitegeera yes kati ate tebayinza kukiriza kuddamu kuswala ng'obawangudde tebasobola buli ngeri yonna bateeka okulanga akalulu bakola ki bakawangula ekyo kiri awo ekirala ekiddako advantage ya NRM batendeka abaana skilling abali mu skilling
mukawempe abaana bawera kumpa olukaaga abaskiring abawala n'abalenzi abo bonna ne babawa ne sente nkulayira omwana gwe bawadde sente asome mu skiring tayiza kwa NUP Kalulu tasobola ne bakwata abaana abali mu garage abakola emirimu gya bulijjo ne babawa sente nga bayise mu myoga abaana bonna bazifuna bekulakulanye bazifuna bali mu magaraje gende Kawempe kati gende bwayise wano owulire kati ekiriyo so kakati eyo NRM kakati nkugira ko NUP NUP erina candidate yes mulungi abantu Kyagulanyi bali bamwagala singa yajja ng'omuntu nga ye Kyagulanyi nga yayagala yandiwangudde akalulu ako nga Kyagulanyi naye NUP ekisooka disadvantage ya NUP mu Kawempe North terina mirandira toyinza genda ku kyalo yes toyinza genda ku kyalo n'ogamba tulinako bataano tunatandikira okutwongerezeeko abalala terina yo etebereza butebereza ekyokubiri NUP tefuddeyo ku nsonga z'abantu abagifiirira evaayo mu biseera by'akalulu n'eryoka evaayo okwogera abantu bonna bafuna obuzibu mu Kawempe North mu Kawempe South nga ba NUP bonna tuwali kye bakola ki tuwali tubafiirwako ekyokusatu abakiise ba NUP mu kitundu ekyo tebayambye bantu ba bulijjo tebakoze ekyokulabirako Bashiru Kazibwe tanna kyakoze mu Kawempe South that is an example ekyokubiri genda ku bakansalazi bonna bakiika ku KCCA bonna ba NUP neeraba ebiguudo by'e Kampala bwe bifaanagana ekyokusatu olulimi olukozesebwa oluvuma waliwo kinaleseeyo kyenaremu ekigambo ky'abahaji ne bamasheki abali mu Kawempe North abo bonna basaalira Old Kampala abasinga ab'ekibuli bali batono kati babasaalira anti kakati Nalukoora w'ekibuli ale ekyokubiri jjukira nti Alhaji Moses Kigongo nga yayise mu basiraamu ab'amaanyi kubanga abasiraamu si be bangi e Kawempe n'abasiraamu be balina bizinesi nyingi balina influence singa yitamu abo tubayinza kuwagira Nalukoora kubanga Nalukoora n'okusaara tasaara bulungi mu muzigiti si ye muntu omusaazi obulungi anti nkyakuleetera disadvantage za NUP nti disadvantage za NUP omuntu gwe baleese tabadde ku ground tamanyiddwa mu NUP abantu mulimu abantu abakozesa bawadde sacrifice NUP ne bagirwanirira okufa abaana bafuutu soja abola bakoze omulimu gw'amaanyi kati bw'obaga n'oleeta ono atabadde memba n'omuleeta n'omuwa kaadi ate ng'ebigambo bya ssente byamaze okuyisinganya nti gundi yawoleese ssente n'amuwa wagyeko obusente it is a disadvantage to you ekyokuna nti NUP abagirimu abakulembeze beepanka boogera bubi eri abalonzi eri abantu ba bulijjo gundi yavuma Segirinya bwe yatenafa gundi oyo mufumbiro yavaayo n'agamba nti Segirinya yeekoza ate oyo mwogezi w'ekibiina mukama we teyavaayo kumugamba nti kyoyogedde kikyamu tokiddamu okiraba era letuusa okufa ng'oyo tebakimenyangawo kale it is a disadvantage oba olowooza abantu tebawulira ekintu ekyo it is a disadvantage ekirala Segirinya bwe yafa bwe yalwala yali atandiseewo Sagebox nefuna obuzibu abagizaamu okugiteekamu ssente baali b'NRM NUP teyagezaako okubaako kyekola eddwaliro lya Segirinya ne lifa lyava nawo nga bali balaba tebateekamu gamba nti katulizeewo ligira libeerawo lyafa ku luno abaana ba Segirinya Kyagulanyi kye yabakoledde yabawadde bubi bitabo nabyo bayise kikungo bagamba mujje muno n'ebitabo ne bagenda Epic Fair bitabo 248 oba 96 yabade 48 aluka katizera kugamba ki anyway chocho yabale wakiri yagabyeko kakoze eki naye nga kyenjagezaako kugamba nti NUP tefuddeeyo ku muntu wa wansi luswa bwajja alina wakyankalanya ku biwalo bya NUP nnyo anti kakati luswa abantu abamu babadde bamulaba ne Segirinya era babadde bamulinze luswa era mulimu section egenda omuwa n'abalala abagenda okujja jukira gundi ereeta DA naye erina gwereeta oba ereeta luswa kakati mulinde munabiraba DA ereeta naffe fenyira NUP original tugenda kuleeta
original kukade ki ikoge ni NUP zigenda yo 2 kati ye katiko kebyo kulonda kasalemu omutufu yani wanji mwana mukyali awo tuleeta ato wafe naye yabadde muri wali yabadde muri fe twagala fe tumanyi tugenda mwanjula tugenda kwanjula wiiki eno ejja nga ku Tuesday tugenda kwanjula omubaka ogenda owulira omuliro awo NUP National Unity Reconciliation it is national nakugamba bobe kintu ekyo wagana okyetegereza mbuuza ngenda kuwa ebiwandiiko byonna bali basanga nga already tumaze okukyusa ekibiina yes ne tusayininga endagaano nabo bamala ne bakiba bo ne bagende n'ekiseera kituuse eryokanga neetonya basajja mwetonyi eryokanga neetonya mugenda kulaba mumuleeta ku kadi ya NUP tumuleeta ku kadi ya NUP original kakati zigende 2 akakiko kebyokulonda tulabe wekasalawo wange eri nkugambye byakola tebiri mu mateeka president simuronde sekula general simuronde obani bona sibaronde owebyokulonda ataliyo na mukakiko ebyokulonda erinya tiribeeranga nayo tebalina constitution ko bakolera emirimu gyabwe byonna bibakola bya kichupuri hati fe tuleeta kakata kakiko ebyokulonda kasalewo constitution eriwe genda maaso abajivunaanibwako byagenda okutwala flag mwe mulowooza nti Nalukoora ebisatu babikubye abaana babikubye oli aliko babikubye ati fe tetwagala kugamba nti batukola lutalo batukola kiki naye kye tubagamba kyekyo abaana bakola ebintu ebitaliimu bakola entalo zitaliiyo beefuula abagezi naye olwaliro kati ekiseera kituuse bagenda kiraba nze njaga kubuulira amazima ensonga bagenda kugiraba bagenda gyetegereza si kucyankalanya tuli ku mateeka gagamba ki tugamba gwe Kyagulanyi ani yakulonda temwagala kubuuza mwe bannamawulire kati issue yammwe y'okukwata owamwe mu muteeka eno vetting yabadde yaki ffe twagala kubalabisa tufune buli kimu kyonna ekyabaddeyo ne sente zeyawaddeyo tugenda zanjula zeyawadde tugenda zanjula twakute buli kimu kyonna twakikute tugenda kuba naye byonna twabikute ng'abwayo sente buli kimu kyonna twabikute tubaanike anti bagamba kulabisa katubalabise basize tugenda balabisa tugenda balabisa basajja tugenda balabisa awo muko mugenzi ye era nayajja anti nayajja muri waba muleeta bonna bajje bonna bamuleba bonna bajje abasajja ngati baseketerera nyeni bonna bajje asikutekeseketera NUP byekola ebitaliimu emyezi giri mukaaga lwaki temwaleka ono omwana mwe yali muyambi wa Segirinya oba ono yabadde okubiri oba gundi n'agenda n'afuna akasente ako omwana ono abadde mukomera kumala emyaka emeka ng'ali mukomera yakavaayo juuzi kati mwandibadde mumugamba nti akatukuwa akafo kano genda obeereyo myezi mukaaga oveeyo kati namwandu muleka afune akafo afuneko ku kasente kubanga oluvannyuma lw'emyezi mukaaga mugenda kudda mukole vetting oba gyemuli oba mwekola naye olwefutwa obwenge olw'okubeera n'omutima omubi mwe mugenda n'ebyo mugenda nabyo oba kitegeera kati yensonga kati yeeriwo mu kaseera kano family ya Segirinya yambye tuza press conference bawo omwana kadi oyo ne baganda bate babawulira abo bawulira bali abana bali ku sente bali ku sente owulidde bali ku sente tobuulira birala tobuulira so kati ebigenda Masaka Kawempe North byo mubyetegereze era mubirinde kubanga abakyala bali mu butale singa abanamawulire mwandibadde banamawulire abedda mwandigenze kati mukola interview mu butale mulowooza ani yandisaanidde bandi babuulidde naye mwe temusobola kugenda mwe muri ku Kyagulanyi namwe n'obwongo yabutwala linga yabakwata omuzimu namwe munaatera okwambala obukofiira etayizi izo myufu nze mbabuulira mwena mwagenda naye mwandibadde mukoze research kati ku ground mwandigenze ku ground ne mubuuza abantu abali mu garage mulowoozaani ne mugenda mu butale mulowoozaani abantu bawagundi ne mubiraga abantu kubanga yes ne mubiraga abantu ngo wateekako gundi wateekako opinion poll eyo neraga Nalukoora kubanga era barabibwa bakulaba era beebo be banvuma okitegeera be banvuma owulidde ati mwe kati gwe omuntu alina smartphone yaani ye kirasa eya Nalukoora abantu eri balina mampesa genda mu butale tebalina abantu bitundu 7 tebalina smartphone neje balina bawuliriza bali ku radio
ne bino bagenda munabwe wali nakasimu ne bawuliriza bino bye twogera ku inda ne bawuliriza ne batubanga batano ne batuulaawo babeera ku luddo babeera ku kibawuliriza so temubanyoma kati advantage ya Narukoola yandibadde eri mu Kyagulanyi ng'omuntu naye nga bwe nkugambye nti naye njogeraye n'engeri gyakwatamu kwa Kesegirinya ekintu ekigenda mukose kyokubiri alina Sserunjojo Weddembe simanyi Sserunjojo oba ali naye ne Sserunjojo Weddembe w'amaanyi mu Kawempe w'amaanyi mu Kawempe simanyi wajja naye nga kyemanyi w'amaanyi musajja mwetowaze ate kyokubiri mukozi yes he is a good mobilizer asobola okumobilizinga ekyokusatu advantage gye yandibadde nayo kiri nti si musajja muvumi si musajja muvumi ensonga zazikwata mpola yandibadde ng'asobola okukonvinsinga abantu okuddayo naye lwakuba nti ate is not social tasocializinga n'abantu bamupangirako kawa abaana ne bajja ku kitebe oba ina kampuni etwala abantu ebweru yagirina abagamba nti abya abantu abagenda okuvaayo boka bagenda okwogera ku Lwokubiri nga tutuuza press conference ngenda kuyita nyinza obutakuyita abya abantu ekitagambika ate nga ba mu Kawempe bennyini anti bwe buzibu obwo anti nze nakugamba bayinza omukuba akalulu bajja mukuba akalulu by the way anti ze kugambe kati abantu babalaba buli memba wa parliament wa NUP tanakyakoze mbuulira akoze yani ng'ogyeko weyo bamunaanika oyo mwana oyo nenakaseke sentu nakwo okugamba abo abaana bajja kudda oyo mwana ono wenakaseke oyo nze sikwatagananga naye simanyi bibye naye Alani Mayanja ono mwana sekitoreko agenda kuddamu akube muyingo agenda kuddamu akamukube ekyo nkikubuulira amazima oyo omwana ye tomubuulira ebyo tali buwaraara omwana ali ku ground kwali ku ground abeerako kyekimule Alani Mayanja naye bano abasigadde Paulo simanyi bikyono weje nsubuga bano bawano bonna banyoko nakugamba dda nyoko tanajalaga ngono bite byokusaaga yemanzo banga bapanze kapange bakube emigoba tukume kisoboka abo ne bapanga ne bakubuuli bayagala okuba muwanga kivumbi nabo be bapanga omanyika nkubulire disadvantage ya Kyagulanyi busungu alina obusungu bungi alina obusungu bungi okimanyi nti gundi naye mutuuze we Kawempe North va ku Muwanga bako yasula Kasangati naye gundi Mpugo kimanyi nti mutuuze we Kasangati wejindi wempere obadde ki namakabiro obadde ki sajja bakyali mu maka gamu Higo badde chimpira tigadi mugambe bawandike barua juza NUP ne bagiwandikira gundi we Masaka naga atadamu kusembera nzo omukazi gwe batanyanjuliranga gwe sigatanga mugana ntiono tamumanyi Judi Babali yali abiwandika ati gwofachi na makago Judi Babali na batano yali na batano na bakazi batano na sekretero no tulokuba no mukazi owokubiri nani nenye kona yagamba Mpuuga ne speaker parliament abafanagana bibakirimu ekyo kumukola ki ekyo kumutwala akoze eki nayogera ne Siraje emabeka ko mwaka gumuguse nga Siraje ngamba banonyeza nnyeko eggabaawo ku mwalo nga yabagala mbaka wabwe abayambe ati si yeka ekirye wafo okimanyi Kyadondo East oyo akoze oyo musajja wange muwada omanyi bannamawulire obuzibu mulina nga mujemu kati mwabalina channel mumufuna kasente naye munnamawulire mwavu omunnamawulire kumwe emitala 5 ejawamu akukora story mirundi 50 times ng'omuwadde emitwalo 5 munnamawulire nze kati story ya 13 z'amawulire ngabadde mu story ya 10 yesu pastori emara kuyita kati omuntu gwowadde emitwalo 5 ze story meka omurundi gumu obwana bonna babuzaddemu abaana kuba batuuka mu parliament babuzaddemu abaana bonna olaba ne Ketura wange naye bamuzaalamu owange waliwo memba wa parliament yamuzaalamu sate yazaala bono ddaawo bonna tewali asigadde bonna betwalinga nabo ba Agnes baani bonna babeti bonna wakyaliwo omuwala aliwo
bonna babazadde mu n'abalongo ate abamemba parliament abo tabazadde waawo okitegeera ate asamala omuzala tana jamutwara amwa sente mekamutwara okuwa munamawulire mitwara 2 wali ku parliament agamba ye yakubira esimu nakunoonya gy'omusanga kakati ogenda okutuuka nga ne gundi yabijemu dali awo kulinza ate ze kubuze kubuulidde ate kate bali bamutwala gano nze njagala kubuulira nti muwadda akozeeyo ki Kyagulanyi bwe yaliyo nga memba parliament yakolayo ki kyadondo ate akabanga ke yamalayo keeko tena kye yakola kati nze nkugambe disadvantages ziri ku NUP zisingeza NRM emirundi 20 zisingeza NRM 20 abantu beka wempe baavu kugambye omuntu anoonya sente sasula nyumba mitwaro 5 ne zibula ne bamugoba nze nasulanga mu kawempe ne basaba sente ne zibula landlord wange bamuyitanga Moses awo Karerwe najjamo olugi mu nyumba nagenda nalu olwa bama bati ali nesigenze nenteka ko kiwempe ne nebaka era bwe yasanga nga nebase enkera yajja wange yajja kwa mabati nekate nyumba yomu era nesigala nga ati kati nandikoze ekindagewo obuda wongo oli mawulire nga nsula nali nsoma nga ndika wempe nga ndika wempe awo wenabeera ngaawo Karerwa nga wensule wa Moses bamanya abakumwara abantu bamanyiwo bonna kati bwe musimuli kusaaga ebizibu ebiri kawempe omuntu agula mwogo Karerwa wa 10 yesu nena agenda okutuuka nga yeetaaga omutwalo gw'omufumba talina zanku talina zamanda talina nva talina biki basiiba Karerwa ne balonda lwendera ebyokulyawo biki bye batwala awaka abamu basula mu kanisa ya Ssenyonga neya Bujingo gye basula tibalina basula abantu bali bubi ekawempe abo aba business abalina obuduuka bwagwadda babugaladda kubanga tebasobola kubeezaawo abantu tasobola kugula bintu mu maduuka byebiriyo kawempe bakyaliyo business genda tuukeyo olabe abadekolera jange bobabona genda mu butale akatale k'egindi wali ekyebando gavumenti ye yakazimba era baliwo kati balinga bakolera wantu awakola ki awayonjo era babateeka mu sente kati abo genda bagamba ki ati nambi ye mutuuze weeyo nambi mutuuze mutuuze bato kimanyi bati bawo abeera kawempe ali wambogo nego badde mubadde kimwe so advantages onanze ati nze kubuulira amazima ekyo njagala kubuulira amazima nti ne munambi bw'aba tayiseemu agenda okuyitamu naye ajja kuba NRM naye nga agiddemu independent negundo olwo bajja mukuba akalulu bagenda mukuba akalulu nze sina buzibu omanye abantu abagira ku gundi zino sibalunzi bekawempe ate kwewandisa kukomanga 10 tebagenze nakebera nkalala babadde wano tebagenze kukebera nkalala muzirimu ekyo mugende mu debate omuntu asayinga memory ate kati biriwa kati bibya kisiru ng'olina obuyinza obusayiningisa omuntu tagenda kwesimbawo singa ba mu makadi tajja independent mu constitution yemu ekiri nti omuntu yeesimbanga nga talina kadi mwekiri ebyo byonna bibakola balubongoya bya muntu nsoro basirikale bajasi ba SFC bibakora ebyo bakozesa maanyi g'abajasi mwekiri mu mateeka nti gwe omuntu bw'aba yeesimbyewo no sayininga memorandum bwe sayininga nekibalamaamu naffe wagituukiriza si gwe wagisayininga gwe lubongoya muve mu bintu nammwe ebyokusaagaawo bwe babadde bakebera enkalala bazikebedde wagenze ng'olaba ekawempe abantu bakubye erayini bakebera nkalala wakirabyeyo sayini kikiraga ki walabye abantu bagenda okukebera enkalala bwe babadde baleeta debate abantu okugenda okudibatinga olukungana balukubye mu kawempe North bakoleremu debate gwe kye kikulaga nti nalukola w'amaanyi nga temwaleese bantu wakiri kuva ku byalo ebikola kawempe North bajje bennyini beberondera omuntu waabwe baba mulonze bavuddewa akaani kakati kaje kamuronde mu kawempe kaje ku ground kamuronde hanti kyekyo kaje kamuronde mugamba kakiiko k'ebyokulonda NUP kaje karonde Nalukola debate nga yali mwese jaga kubabuulira amazima ng'ogyeko okutwala abaana ebweru n'abalyako sente Nalukola mu kawempe North twali kyali yakozeemu yadde neki tayimirizanga na motoka nga bakola omwala naga akamba w'amazzi ag'okunywa bakwata abantu abawera kumpi lukaaga abagogora emyala mu Kampala bonna bava mu kawempe okimanya ekyo nabobora babo Goodis yatandikira kawempe bagiyita Small Association of whatever Burundi people bali awo
bonna bava Kawempe nomanyi sente ze batademu abavubuka bonna barasita bano bali awo ate ne factor ya gundi togiyita akusaaga factor ya akalifa aganaaga anti kati alina waliwo wagenda okukola ki kati saidi ye bwayise eri abayaya abaami bakunjaga bakola batya ebyo byonna abo kalifa aganaaga ate yasingako ne Narukora asinga ne Narukora ate nga buli mubedde agamba nti FDC yagwa erete tu omuntu bwatyo onagamba nti yagwa erina ababaka 3 omanyi gye yabajja gwogiraba ono mu Buganda naye omanye kiri ebweru wa Buganda gwe FDC oyinza kutumanya nti erina ababaka 30 Kalifa so kyusa ekibala kyogamba tusobola tuka mu kalulu kano nga tugamba singa ono afuna buno no netandika calculation nze ngenda kubabalira akalulu ako ng'owaffe tumaze okumulangirira lwakubiri tugenda mulangirira ayingira olwokano naye nabadde nze ngamba bannange nenga nti nje bwe tutateekawo banga tuteerawo ki n'olulo bw'omuleka naga nti abeerewo bagenda muwangula tetwagala tulabike ng'abantu abalwanyisa bannaffe banga ffe tuli bannabyabufuzi ebinabyabufuzi bw'ayitamu ng'abadde aludde oluvuganya lyesanyu lyaffe naye bwe banaagenda mu maaso n'okuwaganya n'okutulaga gundi eryo futwa eryo ne bukyayi tugenda muleeta tubalage nti tuli b'amaanyi ekintu kyonna tukiyiwe awo kati we tuyimiridde awo naye nze njagala kubuulira Kawempe North ojja giwulira kalulu kali mu bantu ate abantu abakuba akalulu abo abaana abalekaana abo tebalina na kadi tebalonda abali ku kitebe tebalonda bafutu soja abasinga tebewandiisanga kati futu soja futu gwe gwakuyiwa musaayi kasita bamukube esasi n'agwa wali awo amaze futu soja kasita bamukube esasi oba ne bamukwata ne bamuteeka mu komera amaze omulimu gwe kiringa luno oluyimba amaze emirimu gye oba kitegera kati awo abakoze bo babasaddaaka bo bakusaddaaka busadaasa gwe mulimu gwa futu soja wonna wobadde osinzira okubeera nga otulaba Gideon Tugume muna NUP muna byabufuzi muna mateeka muna mawulire president w'abawodde gwe tubali nayo olunaku olwaleero ndoza tujja kumawona ebibalo biri nga tumaze okufuna ebyalo ngenda bifuna tubale bulungi butugenda kubala bulungi nnyo luli nababalire ezeetagisa mu constituency abantu simanyi babyogerako ki abasinga bagamba omunaku anasobola okulya akalulu tosobola tukome wano leero tutandikira olunaku olulala akuume